Kugamba nti assalamu alaikum musiramu munnange yandaba owenzikiriza endala nkugamba nti agulumizibwe awe ekitiibwa eyatonda eggulu n'ensi mukaweefo waffe ow'okugaziya empeereza ebyempuliziganya n'okuyiga n'okumanya n'okusoma ku mukutu guno tusazeewo ne tugamba nti omwaka 2020 guno tuleete ebimu ku bipya era ng'ebimu ku bipya kwe kutuusaako ebyalo n'abantu ebitundu n'abantu era nga olunaku olwaleero akalulu kagudde ku kitundu ekimanyiddwa nga Bulenga. Bw'owulira ekigambo Bulenga oba erinnya Bulenga mu bitundu byonna ekisooka okujjira mu bwongo abeera Maama Fiina. Bw'owulira Bulenga abeera Maama Fiina. Maama Fiina omusawo w'ekinnansi ate nga pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi n'abakkiririza mu mbeera eyo olunaku olwaleero akalulu katusudde era nga omuntu yenna afubutuka e Kampala tulina enkulungo ziri bbiri. Waliwo enkulungo esookera ddala yedde e Masaka era nga y'enkulungo ey'e Busega roundabout y'e Busega Kyengera Busega yedde Masaka ogireka ne weeyongerayo ng'okwata olw'Emityana. Bw'okwata olw'Emityana osanga enkulungo ey'okubiri eriko express oba eriko northern bypass oba oluguudo olupya. Enkulungo eyo bw'ogikwata era nayo ogiyita mu buyisi. Tawuni gy'osookerako ye tawuni y'e Bulenga era nga tawuni eddako gye bayita Bulaga, tawuni eddako ye Buloba. Tukumenyera ebitundu n'ebyalo n'abantu era nga Maama Fiina ali wakati wa Bulaga ku Mwenda ne Bulenga wakati awo wasangibwa era ng'olumalako tawuni bwoti ng'oyingira bwoti waliwo ekkoona ly'amaanyi nnyo kuliko ne kamera zino kamera za gavumenti eziyamba ku security mu kkoona eryo bwoti era oluvaayo bwoti mu kkoona eryo ng'olivuga ogenda Bulaga naye nga tonnatuuka Bulaga mu tawuni nga wakafuluma e Bulenga mu tawuni weosanga omukyalo ono tutunuulira ebitundu n'abantu ebyalo n'abantu. Mukaweefo waffe olunaku olwaleero tukutuusaako ekyalo ky'e Bulenga okuli Maama Fiina era nga ekitundu kino olunaku olwaleero tugezaako okulaga nti omuntu yenna ava gy'ovudde ng'onoonya omukyalo ono omufuna otya. Tujjagana mu bitundu ebirala tubatuuseeko abantu n'ebitundu na lwaki ebitundu ebyo biyitibwa mannyago naye nga wano w'olengera essaawa eno we wali essundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga Kobiru nga wakafuluma mu kkoona odda Bulaga nga wakava e Bulenga mu tawuni era nga essundiro ly'amafuta lino terikyakola baali baliyita Kobiru. Bw'otuuka bwoti ekikalina gy'oddamu okusanga ekizimbe ky'oddamu okusanga ekya langi eya kyenvu atali mukwafu nnyo ewa Maama Fiina. Tugenda tambula naawe tugende tumubuuzeeko then tweyongereyo mu kumanya naye nga afuluma e Kampala oluva mu tawuni y'e Bulenga bwoti ekkoona ly'osanga eriri shaapu eryo kuliko ne kamera ng'odda Mityana waliwo essundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga Kobil. There wopaakinga bwoti waliwo kalina ya kyenvu eriko amaduuka kalina ya mwaliro gumu oba floor emu then emanju we wali amakage nga bw'oli mu kulengera from a distance era nga nawe tugenda kutambuza tukutuuseewo gate ya black amabaati mamyufu kizimbe langi ya yellow Kobiru nkadde tekyakola tewakyali mafuta lyali ssundiro ly'amafuta terikyali ssundiro ly'amafuta kati yafuuka nga garagi nkadde bwewo. Omulungi aloba eno gyosinzira okubanga olaba tugenda kuba tukutuusaako ebitundu mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda onnyonnyoke ebitundu byo. Maama Fiina mutuuze waakono ajja kutubuulira lwaki ekyalo kiyitibwa Bulenga ajja tubuulira era lwaki bakituuma Bulenga ye yasenga ddi ku Bulenga kuno. Twegatteko afuluma Emityana olutuuka ku Mwenda e Bulaga obuuza nti ngenda wa Maama Fiina era naawe ojja kubeera mu kkoona wojja okusanga essundiro ly'amafuta lye bayita Kobiru naye nga tebakyasundirawo mafuta tekyali petrol station yafuuka garage awo ku kizimbe kya yellow kya mwaliro gumu kalina y'amaduuka emanju we wali amakaage gwafubutuka Emityana ku Bulaga ku Mwenda then afubutuka e Kampala oluva e Bulenga mu tawuni olugimalako bwoti n'oyingira ekkoona awo w'omusanga mu petrol station eyo negataako tugendeyo tunyumyemuko naye bigambo 2-3 mu kaweefo waffe wa 2-2 okutuusaako abantu ebitundu n'ebyalo na lwaki ekitundu ekyo baakituuma linnya ekyo. Tambula nange tugendewo olabewo era nga tusaze kkubo kati tugenda okuyita mu ssundiro ly'amafuta lyenkugambye eritakyakola naye nga baliyita Kobiru. Ssundiro lino waliwo n'ebipande of course
waliwo business ezigenda mu maaso ng'abakola eby'amazzi n'ebintu ebigwa mu Kowere. How are you? Okay, yeah. Essundiro lino balita Kobiru nga bwe nakunnyonnyodde liri mu koona okuva koona eriva ebulaga ng'ova Mityana, koona eriva ebulenga mu tawuni ng'ova Kampala. Nga bw'oli mu kuliraba wano lyali ssundiro ly'amafuta eritakyakola naye nga waliwo bizinesi za garage era bakanikirawo nga bw'oli mu kulaba embeera egenda mu maaso. It easily makes you identify where you're going n'oku-identifyinga ekitundu nga kyo ekitundu. So twegatteko tulabe embeera nga tusobola okuba nga tukutuusaawo mu kawefewe waffe ow'okuba nga tugonjoola embeera okutuusaako ebitundu n'ebyalo n'okumanya abantu n'ebitundu nga kwotadde n'okukabbinga down obufere obuyaaye n'obukuusa nti abantu beerimbika nnyo mu mbeera eriyo. Nkulamusiza maama. Amannya gange nze Ibra Mukasa. Sebo. Agange nze Nabakozi Olivia Sebo. Oli bulungi? Ndi bulungi Sebo. Tukulabye ofuluma muno obeera wano osula wano okyaddewo oli mulwadde oli mugenyi oli nnyinimu oli ki? Ndi mulwadde nze kunkolako. Nze kukolako? Sebo. Ovaawa? Nviiridde sayidi z'emukono. Kale tukutadde katunoonye bannyinimu. Alright, yes ya omulungi atulaba tutunuulira ebitundu n'abantu tutunuulira kafeeko gwe tulimu wakabbinga down obufere obuyaaye n'obutali tuyisiŋŋanya oba tuyingira. Oli otya nnyabo? Nje ndi Sebo. Amannya bampita Ibra Mukasa. Bampita Nansuga Lilian. Oli bulungi? Yes Sebo. Oli mulwadde oli muwala wa nnyinimu okola wano oli mugenyi? Ndi mukozi wano era nga nkola n'omukyala namutebe Sylvia. Kale tweyanzizza nnyo otwaniriza mbaniriza Sebo. Katubuze ku mukyalo no. Wa alaikum salam. Wasotya Sebo. Bulungi maama wasotya nno. Gendi Sebo. Amanya gange nze Ibra Mukasa. Sebo. Amanya gange nakusoma Mariam, okola wano okyadde oli mulwadde line ttawo ly'abalwadde ly'abakozi ba wano oba baana ba wano? Ly'abakozi ba wano naye nze nyambako mukama wange ku mirimu gy'akola. Waaliyo? Tujja kusobola omufuna. Okay. Tuzze kumukyalirako na kumubuuzaako tutandikira wa tumusanga wa tugende tutya? Alright, yes, omulungi atulaba tutunuulira abantu ebitundu amannya g'ebitundu n'abantu naye nga tusazeewo olunaku olwaleero specifically tutunuulire Bulenga era nga tuzze wa Mama Fiina President w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Tusazeewo tujje tulabe tuwayeemukko naye wano ne wali mu kaweefube aliwo wakabbinga down obufere obukuusa n'obuyaaye. Tusazeewo tumukyalireko tulabe embeera eri etya kitambula kitya n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo era ng'omukyalo ono gwolaba gwe tuli mu kutambula naye yatu welcominze wano tugendayo tulabe nga tusobola okuba nga tufuna omukulu tuwayeemukko naye. Gye tuvudde yonna ozze olaba embeera naye nga essaawa eno tuli ne Mama Fiina era nga tuli wakaawe. Mama Fiina y'omu ku bataka ku kyalo Bulenga. Ye lwaki kino ekyalo bakiyita Bulenga? Ndowooza simanyi oba lwaki naye kyemmanyiko ku byafaayo kati nga wano wendi lwe lusozi oliko ndowooza ab'enkima. Lwe lusozi bbira oli wa Mmamba? Nze ndi wa Mmamba naye nga wamanyi nti emisambwa gya Buganda gyebulungulira ku nkima. Anyways, olunaku olwaleero Mama Fiina abadde mu mbuga z'amateeka emirundi mingi nnyo ng'alwanagana n'abafere abaferera mu linnya lye n'abaferera mu ambuleera y'abasawo b'ekinnansi. Jjukira ye President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda era nga olunaku olwaleero tugenda kubanga atotola olutalo lw'abafere alulinnya atya ku nfeete era bafera mu bukodyo ki bayita mu kyokufera banyaga batya. Wabula ng'olwaleero luno sigenda kubuuza bibuuzo bingi njagala nkulekera ensi eno oginnyonnyole kajjogi w'ebibuuzo n'engeri gy'olwanyeganyeemu n'abafere naye nga njagala
nga sinnakuta njagala kwebaza maama wange okunziza ku mayengo nompa essimu. Natudde awo ne mbaliriramu essimu, nabadde n'omutunzi w'amataka n'aŋŋamba nti mu Masindi tuba mu yiika 10. Essimu gye wangulidde e Kampala n'aŋŋamba awo tuli ku 105, n'aŋŋamba naye ku Ntebe Road si kwasaamu, naye mu bitundu ebimu nkwasaamu 105 ng'ekyapa kindi mu ngalo. N'aŋŋamba ebitundu bankolera bukolezi ndagaano ne baŋŋamba bw'olyongerako tukuwa ekyapa. Njala kwebaza maama wange essimu eyo. Amiina. Nammwe kibagwana, Ibula kibagwana kubanga mukoledde eggwanga lino, muzibudde abantu amaaso, muzimbye ensi yammwe, kwegamba mulaze ekiri ebuziizi ne mukiteeka ku mmeeza. So kirungi nnyo omuntu bw'akola ekirungi n'asiimwa, lwakuba abantu tebasiima abasinga. Kansuubire nti n'ekinene kijja ekirala, Inshaallah. bwe neesibi kijja nno. Tweyanziza nnyo, tweyanzege maama, era nga abalungi abatulaba twebaza abantu abasiima emirimu gye tukola. Twewaayo okukola waako ono mu kaweefube w'okubeera ffe ng'abawolokoso extra tuleeta omuntu n'oyogera ebintu byo, tetukontanya bantu, tetulwanyaganya bantu, wabula abantu beeyogerera, ate tuliwo okuzimba ensi yaffe nga tuyita mu mawulire amalungi ffe nga wolokoso extra. Twebaza abantu abasapootinga waaka waffe ono, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kambawe Maama Fiina mu bulambulukufu nga nnyonnyola olutalo lw'abafere n'engeri gy'agenda oddulwanyisa ne balwanyisizza. Ekisookera ddala nsooka okwetondera abantu bange mwenna, naddala abali mu nsi z'ebweru, abali mu nsi za Buwarabu, abali mu Amerika, abali e London n'ensi zonna ne Uganda. Kyerina okusooka okutegeeza nti omuntu bw'akola erinnya eryo omala oddikola wabeerawo abalina okubeera emabega okufunamu. Maama Fiina bwe kyatandika kujjanjaba emyaka gyonna, nzize enguluba n'abantu kasaba amanya nti abantu bakkiriza nnyo Maama Fiina. Naye bwe nalaba nti abantu banzikiririzaamu ne nteekawo eddwaliro ly'eŋŋamba nti omuntu ne waaba ali Bulaaya ne waaba aliwa asobola okutambula direct n'atuuka Maama Fiina n'amufuna. N'ekikwewuunyisa nti ogenda okulaba ng'omuntu agamba nti mbadde nnoonya Maama Fiina okumala emyaka 10 nga yambula n'etuuka n'okubbibwa. Ensonga etali ntuufu. Olw'ensonga nze bwe nakiraba ekyo ne ŋŋamba sijja genda ku mikutu gino gigatta bantu nga manyi nti tekinologiya gwe babbirako ali ku mikutu nga zi Facebook, simanyi Twitter, simanyi baani, nze n'embiganira sibigendangako. Naye olw'okubanga abantu Ibula babeera mu bwetaavu obw'obujjanjabi, babeera mu bwetaavu obw'amabanja, katugambe obw'okusomesa abaana, babeera mu bweraliikirivu obw'okuyambibwa, oli ayagala kuzimba nju, oli ayagala kukola kino, oli ayagala baana basome, oli ayagala simanyi agende e Bulaaya. Kati ne bakimanya nti Maama Fiina kyekiddukiro ky'abantu bonna mu Uganda. Bwe bakimanya nti Maama Fiina ye muntu asinze okuyamba mu Uganda, ye muntu asinze okulumirirwa abantu mu Uganda, ye muntu asinga obujjanjabi mu Uganda, kati abafere bakiyingiriramu. Bakiyingiramu batya? Bamanya nti Maama Fiina tali ku mikutu egyo. Ate ne bamanya nti abasinga okuba n'ebizibu n'okubonabona bali mu nsi za Bulaaya. Bo ye kyakola ng'ateekawo Facebook, ng'ateekako bifaananyi bya Maama Fiina, kati ne bwe ntudde wano muyinza okunkuba ebifaananyi, omufere n'abijjako n'ateeka ku mukutu gwe, n'akwata n'essimu n'agiteeka ku mukutu, n'addira n'ezifoomu n'aziteekako n'agamba nti gwe ayagala obuyambi. Ibula omanyi nti oba nkigambe ntya nti omuntu mu nsi muno kyasinga okwetagaza essente. Kati abali e Bulaaya n'abali wano bamanyi nti Maama Fiina ndowooza ye mugagga mu Uganda, tebamanyiyo bagagga, ng'ate Maama Fiina siina bwendi. Naye olw'okuba bamumanyaamu omutima, kati ye ng'akwata Facebook ng'agiggulawo, ng'ateekako nti nze Maama Fiina eyeetaaga school fees w'abaana, eyeetaaga basali. Olw'okuba Maama Fiina asiiba agenda e Bulaaya, nti nze ayagala okugenda e Bulaaya nkutwala sasula ssente bwe ziti. Olw'okuba Maama Fiina mujjanjabi nti agaba emikisa, agaba obugagga, agaba enzaalo, ng'ateekako nti mwenna abazzukulu abeetaaga okujjanjaba, abeetaaga oluzaalo, abeetaaga obugagga, kuba ku ssimu WhatsApp namba yange yeeno, nga bakwata zi WhatsApp ezo. Olw'okuba ng'omuntu abeera obwongo bwe, abantu balina ebizibu. Olw'okuba omuntu aba obwongo bwe bunoonya kimu Maama Fiina,
talondoweza na birala tanoonyereza kirala yakwata bukwasi simu ng'atandika kwogera tafaayo kunoonyereza ddala omuntu gwenjogeredde naye maama Fiina tafaayo kutunulira nti ddala maama Fiina yali agambyeko nti nga babbasale tafaayo kutunulira nti maama Fiina yali agambyeko nti agaba entandikwa tafaayo kutunulira nti maama Fiina yali agambyeko nti tali ku Facebook yeene essimu gye nkozesa essaawa zino ya maama Fiina kubanga ebiseera ebisinga obuzibu bwenfunye nti abantu tebatera na bagondera nnyo maama Fiina mwe beekangira nti bagondedde nnyo abafeere n'okusingaani maama Fiina so gwe mutawaana nti olwaleero nange nabaddeko waliwo omwami gwe mbadde naye awo pasita nga naye bafeera mu linnya lye pasita mukulu nnyo 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 avunaanyizibwa naye naye alina engeri abafeere gye bamutawaanyamu okuba nga bamuviirako naye siri ku Facebook sirina mukutu gwa Twitter simanyi byani ebyo sibikozesa n'essimu ze nkozesa zimanyikiddwa Ebola. Maama Fiina abantu abato abalegadde okumanya abantu bano abazze bafera abantu baferera mu tteeke ki ekisookera ddala bali ku Facebook ye nnamba emu baddira nga bwe mbaga nti ebifaananyi ebyo babigattagatta ne babiteeka ku Facebook n'akwata ennamba ye y'essimu n'agiteekako eya WhatsApp n'ateekako ekifaananyi kya maama Fiina kati mu ango mwojjira mwakubbira ango bw'oba mulwadde ng'akugamba oli mulwadde muwala wange oba mutabanyi wange oyagala bugagga nti kati kyeri ngenda okukola ngenda kusindika bajjajja ndabe engeri gye bakuyambamu kati mbadde nsaba osooka oweereza ssente z'abajjajja kigula mirango ky'abajjajja nsobole okuba nga nkukolako kati nga gwe akuteeka mu ango y'abalwadde abalina ebizibu abali ebweru ng'osooka osindika ssente ayinza okugamba oba sindika emitwalo nga 6 oba sindika obukadde nga 2 infact waliwo naye bajjako obukadde 1,000 mu ango mu kizibu kyo mwakubbira kati ate oli najja nga naye alina obwetaavu bwakugenda Bulaaya gwe bw'ojjayo maama Fiina yono maama Fiina mbadde njagala kwogerako naawe nti kati twogere ku WhatsApp yange teboogeza ddoboozi nga bwenjuga kuba abantu bamanyi ddoboozi lya maama Fiina nga gatwogere ku WhatsApp muwala kuba mbadde ndi bize ndi mubalwadde wano nga gobadde oyagala kino njagala genda Canada maama nkulaba ogenda ebweru oyamba nti era mbayamba nakatwala n'abantu nga 20 oyagala genda Canada mu America wa mu ango gwe mojjidde ng'agamba sindika ssente abagenda basasula $8.5 naye kati gweweereza obukadde 4 nja kwongerezaako atulaba nnyamba abantu abalala mu ango mwakubbira oli najja ng'omwana we agenda kutuula bigezo talina ssente za school fees butereevu omuntu munnayuganda oba n'ali e Bulaaya amanyi nti maama Fiina ayamba maama ye gwe maama Fiina nti yenze mu kuwandiika akukyusa memory akujja ku Facebook akuteeka ku WhatsApp namba balina n'amasimu era ngenda gabalaga ngagamba nti WhatsApp namba yange yeeno kati ate bw'amala okukukyusa akugamba nti kolagana ne Katamba yogera ne Katamba kubanga Katamba oyo yasobola okujjayo ssente mu banka mu manegula muzengeri gye saasoma yogera ne Katamba kati buli kimu ekiba kiganye Katamba gwoba ozisindikira kati nga gugaye maama kali ng'osindikira mu mannya ga Katamba siganna Mutebi Silivia gange osindikira mu mannya ga Katamba nga Katamba atandika akuwanvuya oyagala school fees nti kati tulina abaana 15 betugenda okusasulira omwana asasula sedemika nti kamu kitundu kati omanyi kye tuba tukola weerezayo emitwalo 3 nze nsobole okuyisizaamu wano maama kwere ku bintu byo balina amasimu gawera n'50 ennamba z'essimu ze bakozesa kigurupu kinene kuba kati wenjogera ninayo 3 eruzira benakasiba naye gurupu nnene kiringa kikoozi kati ate oli najja ng'aga nti maama omwana yambula nga ye ekizibu kye kyalina okufeesingisa maama Fiina nti omwana yakubula nti abambi kati ngenda kukolako ngenda kusindikira eddagala kati njagala oweereza ssente ani agenda ozinona Musiitwa sindikira mu mannya ga Musiitwa kankuweereza ennamba ya Musiitwa takuganya kwogera naye nti maama Fiina kale nkukubidde ku WhatsApp kwanza abalwadde bange abasinga ebweru abalabufu akuba n'asooka kulaba ku WhatsApp
nti gwe maama Fiina gwayogera naye naye bw'ogezaako mufoosinga omugani maama nandiyogeddeko naawe mu ddoboozi lyo mwana wange nze bye biseera sibirina oba toyagala kuyamba gwe bebireke ng'akukyusa kati olwokubanga abantu baba maama Fiina respect omuntu aba alina kukakkana ekireetedde abantu okubabba naye mu angu mwe bakubbira okusinziira mu kizibu kyo. abafere bano abeerimbika mu linnya lyo otutte mutawaana ki okulaba nga obasaanyaawo n'okutaakiriza abantu be banyaze ne be bafeze ne be banaabba singa banaabakyalabba? Nze ekyokulwanya kye ŋŋenda okusooka okubagamba nti ye social media siri ku Facebook nafuniddemu abantu abawera 1000 abagamba maama ffe baatubba dda okiraba. So kye nnina okulwanyisa ekisooka kyekyammwe nga bannamawulire okunnyamba. Mpisa ebirango ku mativi ag'enjawulo ngambagamba siri ku Facebook bassebo ne bannyabo. Ate era bwe mba njogera n'omuntu ku WhatsApp namba yange ku simu ze munaalaba njogera naye mu ddoboozi lyange siwandiika. Ekyokubiri bwe kiba kyetaagisiza okukakasa nti oyogera ne maama Fiina kamera kuba ku kamera kati mulembe gwa digito kuba ku kamera omuntu omulabe nti ono ye maama Fiina. Ekirala maama Fiina talina wantu wajjanjabira wadde bulanki endala. Gwoba oli bweru ng'olina omuntu owano ate sitwala obudde omugambe nti genda ku Mityana Road bw'otuuka e Bulenga buuze wa maama Fiina oba kwata ekkubo otuuke ekibuyi funa kabbolu kagende twale wa maama Fiina. Oba oli ku kisaawe Entebbe gwe wakava mu nnyonyi funa abaami abavuga bu space bu taxi gamba wa taxi nti nvuga ontwale wa maama Fiina. Nakola eddwaliro lino ng'era neewala baferi nteeke ku kkubo abantu bamanyi nti maama Fiina takola ki tabula. Ekirala be bantu betujjanjaba abantu balina ebizibu mu nsi muno betasobodde okutegeera. Naye mbadde nsaba bassebo ne bannyabo ne bw'oba n'ekizibu ekifaanana kitya kakasa nti omuntu gw'oyogera naye yoyo gwe weetaaga. Ekyokubiri kakasa nti olekamu obwongo nti ddala ennamba eno gye ndaba ku TV ate sikale tuukirira bannamawulire babuze ennamba ya maama Fiina eriki bw'eba ekubuze. Tokwata ssente y'okugiweereza muntu yenna nga tusoose kunfaaminga. Jo naadde n'omusajja mu kooti nga naweereza maama Fiina omulamuzi yatumbuse n'aseka kubanga twayimiridde ne bamuyimiriza ne bamubuuza sooka otunnyonnyole nti ssente zaavanga bweru ne zijja naye nga kati owekitiibwa omulamuzi olaba wano nga boogera naye nga kuliko bigambo muzzukulu ku ssaawa 6 ngenda kukolako muzzukulu ku ssaawa 5 essente zijja kuba zimaze okutuuka muzzukulu omulamuzi yamugaye namugaa tambula onviire mu maaso gange sagana kukulabako njagala obukakafu obulaga nti maama Fiina ayogana nga tabulina. So n'olwekyo obujjanjabi bwa maama Fiina kati ekyokulala kwe kubakwata nti omuntu nze antuusizaako dda n'amundeetera nti wuuno yenna nnyini kibinja ekyo nja kukwata $2,000,000 nzimuwe mu kashi amuntuuza nti nannyini kibondo kubanga abantu twagezezaako okwogera muwalange yagezezaako ng'oyo omuvuka Dubai gwe babba nga nakati akyabba omwana oyo akyamuliko amubba amugamba weereza ssente weereza kino. So obubbi bw'abafere bakozesa amagezi mangi nnyo ate ekibinja kinene nnyo. Maama Fiina abantu abalagadde okumanya okola nnaku ki na budde ki kubanga kati kunnyonnyodde abantu eddwaliro liri wamu Bulenga wokka mu nsi yonna liri wamu wokka Bulenga Mityana Road ku Kobiri etakyakola. Abantu balagadde okumanya okola nnaku ki era budde ki? Olunaku lwenkola lubeera lumu mu wiiki lubeera lwa Sande lwenzijanjaba abalwadde bonna luba lumu mu wiiki lwa Sande lwokka era lwembeera wano e Bulenga ntandika okujjanjaba okuva ssaawa 11 ez'okumakya mpaka essaawa 9 ez'emisana nennyuka nenzirayo ate enkera ntandika emirimu gyange emirala gye nkola. So n'olwekyo ali eyo ng'ayagala nti maama Fiina kaŋŋende yanzijanjabe alina kumanya nti bw'aba ali wala kaaveeyo olw'omukaaga afune waasula wano e Bulenga
tulina tubasuza ku makya n'akeera n'akolebwako nadda ewuwe ate nina n'abalwadde abali ebweru bo abalwadde abali ebweru muwa pulogulaamu ki mwalina okutambulira bw'aba yeetaaze nti kupostinga ddagala era nina omuvubuka wange wano mu ssi n'ensisa Rosetti be bali postinga ne baliweereza be bantu benkola nabo wano sirina benkola nabo walala era be bavunaanyizibwa ku bintu byange. Mundeeba erinnya lyo lyatikirira nnyo Mama Fiina Mundeeba tokyaliyo wavaayo kati Mundeeba nabeerayo okuva mu 97 natandika okukola obusawo mu 97 erinnya ne litunda nnyo nga ndi Mundeeba ku Butaala nga bwenkolera abalwadde ne bayitirira obungi ekifo ne kifunda ekifo wekimala okufunda ne tunoonya ekifo kye tugula awantu abagazi abalwadde basobola okwettanira nga omulabyewo nti omulwadde atula neyegazaanya n'omujjanjaba so ne tusengula eddwaliro eryo mu mwaka gwa 2001 okuva mu 2001 nkolera wano sikyusangako okukolera wantu wala wonna era abali e Bulaaya bwe baba kutwala ddagala abavudde Bulaaya okutuukirano ajja n'asula wano ne bamukolako naddayo oba nadda mu makaage. Kati njagala tudde ku buvunaanyizibwa bwo nga pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda lyonna abafere bano abeerimbika mu mulimu gwammwe nga tebeerimbise mu linnya lyo naye abeerimbika mu mulimu gwammwe nti basawo ne bakabasanya abakyala ne banyaga abantu ne balya enkoko embuzi n'ente ebintu by'abantu nti bajjajja basabye ente kikumi basabye kino ne babbira mu linnya ly'obusawo bw'ekinnansi gwe nga pulezidenti abatwala mu ggwanga Uganda ne recognized by government ogenda kikabinga down. Ekyo nsooka kunenya balwadde bensooka okunenya betujjanjaba nti abalwadde bano betujjanjaba be bagulumiinze nnyo abantu abo obufere obukukola ki okweyongera buli kintu kyonna ibula kakibeere ekyamawulire wano nga muntaddemu kamera simanyi oba kamera gye muntaddemu ekola oba tekola neze ndi mumativu ku yo era njogera ndi mugumu nnyo nti kamera enkutte so njagala mukimanyi nti buli kintu kyonna kirimu omufere oba oyagala oba toyagala naye enjawulo gwagenzeeyo okakasiza nti kyebakuwadde kyekituufu olwaleero abaana balina tekinologi abafere gwe bakozesa okubba naye osanze akasabo k'omusajja akataddewo afunye emitwalo gya 2 atandise okulanga TV zezibatunda radio zezibatunda ngalanga nti jjajja nkukunyi w'amaanyi nnyo mu nsonyi wabaladde bange ab'ettoolo navuddeyo mujje muloze ku miti gy'ettoolo. Mama Fiina kizibu nnyo okubeera ku radio nga buli radio ne TV mbeetegereza radio mulanze nkukunyi w'amaanyi okuva ettoolo mujje abalwadde bange mu nsonyiwe asooka nno nakwetonda nti bamusonyiwe okuva eri okujja eno e Kampala gwe n'oyingira ogenda okuyingirayo ibula tujja kukola omulamwa gw'abaana abo abafere gye baferamu essente nti omwana oyinza okuyingira n'akubuulira amannya go n'akubuulira w'osula n'akubuulira ne jjajjaawo ate nga tobimugambye osooka n'ojjayo n'akutesitinga n'akumanya nti gwe kati olina n'akuteekako omwana wa boda n'akugoberera mpaka ewaka ewuwo w'osula n'atandika okubuuza ebyafaayo byo ng'akutadde ku peningi nti ku Lwokuna ojja kudda ogenzeyo Lwakubiri ensonga zonnene ku Lwokuna ojja kudda namwa nti oyo mwami Senkubuge bamuzaala Bugerere mu kitundu bwe kiti nakino lwoddayo oba tonnalozaloza nga nti Senkubuge jjajjaawo gundi wamulaba ne jjajjaawo gundi wamulaba sente ze bakulekera wazisuulaawo sente ze zikutawaanya jjajjaawo alina obugagga bw'otamanyi muwendo yibula teri atayagala sente omwana akubikkulira ebokisi okulaga nti sente n'akubuzabuza mu dola za mu Uganda n'abikkula ati olw'okuba nga obwongo buba bukonye ogenda okulaba nga ddala sente n'akuwanvuya n'agamba kati noonyayo $25,000 banoonyayo sente bweziti tunaaze tukuwa obugagga. Mama Fiina takiriimu ali bweru kubanga oyo mufere tali registered mu kitabo kye era tamumanyi bwe bimala okuwanvuwa nga bamaze okubba
olwo lwojja ku ofiisi wali enansi nakuga nti munange banzibi ogenda okuddayo ng'omusajja yatikkuddewo obuntu obubugo bwe addusa akoze eki agenze maama Fiina anamunoonya atya kubanga gwe nnina omutuufu abeera mu registered tumuwandiika naye kati mukadde kano olw'okuba abantu beeyongedde nti balina nnyo ebizibu balina ennaku naddala abantu abali e Bulaaya balina ebizibu banoonya obuyambi bubabula ateekako social media n'alaba bw'alaba alanga nti nze jjajja nti nze mukola nina amaanyi nazaalibwa n'omusambwa nazaalibwa ku nnyanja nazaalibwa wano ekirina ebigobawo kyeki ekisookera dda abassebo ne bannyabo fedda nze nakulira ewa kitange mukalazi nga bw'ojja ng'abadde mu nnimiro nga tavaayo kujjanjaba agamba tuula mmalirize nzije nkujjanjabe ate nga n'obujjanjabi bwe tebuli mu katemba bajjajjaffe tebateeka mu bujjanjabi ki katemba bw'olaba ennyo omuntu ng'akuleeseeko katemba ate ng'akukubira n'okusinga kiringa omuntu bwenagamba nti naye njagala kugula ttaka nze alinoonya naye ate oli gwe njagala oddugwako nankubira amasimu aganzita neekengera anguza mpewo anguza kituufu abo abasawo bwe mulaba ku Facebook nga beeranga nga bambadde amajolobero nga bakanga nga batiisa nga bawagga nga baffere gwe nga president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda oyina abasawo abali authentic abali registered bameka emitwalo 23 benkakasa mu basawo abo nina mbe tugamba nti bano basawo abayunzi ninamu abasawo abahabo ninamu abasawo bamulerwa abazaalisa ninamu abasawo abaluutansozi nga ye birooto bye bimutuma nga bwala twali ku Walusi birooto bye bimutuma genda egindi okole bwoti genda egindi okole bwoti ninayo abasawo ab'amayembe betuyita amayembe agaddala gakifaalwa agaddala nina abasawo ab'emisambwa nga maama Fiina nti ye mumanyi yeetoloddwako obumanyi kati abasawo abo tulina kategori mwe tubateeka naye ate era oyinza omusanga nga wahabo naga nti ndi wahabo nga te wansi ayinayo olubugu ng'alaba nti wantajja kufunayo n'akuzza eno so ebintu by'abasawo n'obusawo bukeera ku makya ne bwonooneka ne bufuluka nga bwogamba nti bufuluka y'ensonga lwaki tubawa certificate tubawa ne identity nti luvannyuma lwa myaka 5 tuddemu tukugezese okyasobola kubanga oyinza okutandika ng'oli musawo mutuufu eyali akola ebituufu n'otandika okukozesa abakazi nga bwogambye abatulaba balegadde okumanya gwe nga president enkiiko z'okulungamya ababasowaganye abafunye obutakkaanya n'okwongera obukugu okukkaanya n'okwongera okugaziya empeereza yammwe enkiiko zituula ddi era zituula wa enkiiko zaffe zituula buli lwakusatu ku ofiisi yaffe Nansana ku Kenjoyi supermarket omwaliiro ogwo gwonna waggulu we wali ofiisi zaffe we tutuuliza enkiiko buli lwakusatu okuwaaba emisango gamba nti omusawo yankute yankozesezza banfera bankole bati zijja lwakusatu era sekuyitala omusangawo ng'ali awo tubakuuma ne bayita emisango gyabwe ne tugiyingiramu gye tusobodde ntubayamba gye tutasobodde kubanga oli ayinza okuleeta fayiro n'awaabira omusawo naye omusawo yankozesa nanfunyisa olubuto yankwata bukwasi so nga ate byatandika bya laavu naye bwe batandika mu laavu n'atuuka ekiseera omusawo n'amukyawa n'abijjamu nti wankwata bukwasi olwokubanga musawo n'ayagala okukozesa erinnya ly'omusawo kumwonoonera ki erinnya n'olwekyo tutandika okunoonyereza ne tubikwasa poliisi ne poliisi etuyambyeko nnyo naye nga kyenjagala bagamba nti buli mulimu gulimu abafere oba oyagala oba toyagala Mama Fiina abasawo ababa boregisteringa bokulembera mu ggwanga Uganda singa ng'oba oli avudde ku nnono ezaateekebwawo kwalina okutambulira obabonereza ddi era baweebwa bibonerezo ki ebiseera ebisinga nti omuntu wabanga alina kyakoze ng'avudde ku nnono nga batugambye nti olwaleero bw'obeera nga olina jjajja katugayo ogenze wa jjajja n'akukozesa ekyo kive omusawo takkirizibwa kukwana mulwadde gwajjanjaba ate omusawo takkiriza kukozesa mukazi mu ssabo
ebiseera ebisinga empewo ziba zidduse nga bakufuludde tukuyita kyevula ntukuwa kaadi eno ey'emyaka emeka ey'ebiri ne tukuyita ne tukutuuza mu misango ne tulaba oba ddala kituufu ekyo kye bagamba bwe kiba nga si kituufu ne tubaako engeri gye tukubuulirira bwe kiba nga kituufu ne tukuggyako certificate yaffe ne tukusazaamu ne tukulangira nti ono si musawo era we tukusangira ng'okola obusawo nga tukukwata kubanga betukutte bawera n'30 abasawo abo abafere njagala obbategeeza nti Mama Fina tali ku Facebook bassebo ne bannyabo njagala obbategeeza nti bw'oba oyogera ne Mama Fina ku nnamba ze ŋŋenda okubawa ate sinyigiriza nze mba sikutte essimu Rosette mumumanyi yagikwata Rosette asobola okukola kyonna naye mbadde mbasaba muleme kuddamu kwesiga abantu bababiddeyo abantu mwonoonye sente zammwe sente zenzibwa okufuna mu Uganda kati bw'osindika sente Mama Fina n'akuyitako noga Mama Fina wanzijako sente ekitali kituufu essimu za Mama Fina z'olina omufunirako ziri 2 essimu esooka eri 0782 95 17 21 essimu ey'okubiri eri 0772 45 89 64 ne ku TV mbeerako nga nnanga okubategeeza nti siri ku Facebook oba omukutu gwonna okuggyako essimu eyo ya 0782 95 17 21 yeri ku WhatsApp naye bw'okuba essimu eyo eiza okulabako Mama Fina oba Rosette Nansubuga teri muntu mulala gw'ojja kusangako ekirala bw'oba ng'onyigiriziddwa nnyo ga Mama Fina muzibu bagamba Mama Fina aseera Mama Fina omulaba bukadde Mama Fina olina kubeera na biliyoni Mama Fina akola kwa minisita nze nkola ku muntu asookerwako paka kwasembayo ati sikwate ekkubo olinnye ojje ku Mityana Road buli muntu yenna gw'osanga ku Mityana Road n'ombuze wa Mama Fina yewa abajja kuga nti waawo geeti ebeera nzigule essaawa yonna osobola okukuba essimu n'obuuza mama kino akisobola mama kino akijjanjaba mama olina omusawo gw'osobola okundagirira omumanyi mu kino kubanga abasawo bonna mbalina basobola okubanga basobola okubajjanjaba nze naye basisobodde ekizibu ekyo nsobola okusindika nti gende waagundi so ate ggwe oli ayinza omukulagirira ng'ate munne bakolagana naye nga mufere gw'ogendayo bugenzi na bizibu byo naye tomanya nti oba naabikuwonya naye ng'ate nze ekizibu kyo nsobola okumanya akiwonya ne mukulagirira mbeyanzizza nnyo mu abazzi bampa information era information yammwe ngifunye nensobola okugulawo omusango ku bafere abo abafeera mu linnya essimu ezo z'abafere benaakafunako era amunkwatirako bassebo ne bannyabo ankwatira ku bantu bano obukadde 2 bwe ŋŋenda obbawa zino muziraba ne reference mugiraba yeeno so senga mbadde ku Facebook nandibadde mbeereyo n'ensirika ne muleme kubonaabona na kusindika sente zammwe Mama Fina muntu mwangu nnyo okulaba oba omwagadde si muzibu. Alright, omulungi atulaba, thank you so much webale nyo balire ddala oye Mama Fina president w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ali recognized by government era nga addukanya omuwendo gw'abasawo abasoba mu mitwalo 20 era abakunnyonnyodde njagala kubanga mbasibula no nga ne baza timu gyenkolano Idris Lukwago Daniel Mugoya ne Tone Senabula ne Kiza Clement mwebale nyo balire ddala Frank big up on yourself my brother webale nyo balire ddala Mama Fina webale nyo buddebo. Amina mwebale tulaba mwebale tuwuliriza katusabe afunyemu ekirungi akitwale. Thank you so much. Mubeere bulungi mweraba.